Agekiro kyatu gaguddewo ne Papa Francis alonze Vicar General w'essaza Lekinda Mityana Musinga Lawrence Mukasa okulembera essaza l'Eklezia erya Kasana Luweero. Bino birangiriddwa omubaka we mu Uganda Luigi Bianco bw'abadde mu mmisa y'abavubuka ku lutikko ey'Ekinda Mityana. Abakkiriza bakedde kwewa mu lutikko ekiyinda okwetaba mu mmisa y'olunaku lw'abavubuka olw'essaza era ng'Eklezia ejjudde n'ebooga. Mu ngeri ey'enjawulo bano beewuunyiza mmisa bw'etandise ng'ekulembeddwa omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Bianco. Ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi yayigiriza n'akunga abavubuka okwenywereza Katonda. Katonda yatonda ensinga nnungi n'abitonderamu omusajja n'omukazi n'abagamba mugende muzaale mwale muvudde ensi eno ngibawadde kati ate gwani ajja okyuse Katonda kiyalambika obulungi okuviira ddala mu masooka. Ku ssaawa 6 Bishop Ziwa ayise omubaka wa Papa okuwa obubaka obw'enjawulo bubadde buvudde eri Papa. Ono alangiridde Musinga Lawrence Mukasa abadde Vicar General w'essaza lino nti kati ye Musumba w'essaza lya Kasana Luweero olwendo oluneevuga. Blessing upon the diocese of Kasana Luweero and his new bishop, and also upon his diocese of Kinda Mityana. Bishop Ziwa asiimye Musenyori Mukasa olw'emirimu gy'akoledde essaza lino n'Eklezia Katolika. Okulonda okuno kwakoze ate ne twebaza Bishop Electipati okukiriza okulangizibwa buno. Mu bubaka bwe bubadde mu bufunze Musenyori Mukasa asiimye baabadde akola nabo Emityana okuli ne Bishop Ziwa ne bafaaza abalala. Essomero libaddemu ebirungi bingi naye ate olusibamu n'ebisoomooza naye ebanga ndibota tosigula kunotwalako bwendungi zokka otwala jjumula byonna ebirungi. Asabye abakristo nti bamusabire asobole okutuukiriza obulungi obuweereza obumukwasiddwa. Tusabire ngani tukusabire tubeere beetowaze mu mulimu amagwanga gatugole. Tusabire essaza ly'e Kasana Luweero. Abantu ab'enjawulo Emityana balaze essanyu olw'okulondebwa kwa Musenyori Mukasa era nti ddala kituufu asaanidde. Ye muntu eyeenyigiramu gamba ali hands on n'alaba nti buli kimu kitambula bulungi. Vicar General Mukasa alondebwa basanyufu nnyo nga bannakirinda Mityana. Kozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo, tubadde tumwagala nnyo ebbanga lyonna abadde wano waffe, tuli basanyufu nnyo nga bannakirinda. Era tulina essanyu lingi okulaba nga akuziddwa omwana owaffe azaalibwa wano Mwera Nkinda Diocese ayigiriza ekigambo kya Katonda, ayagala abantu, ayagala okukolera awamu. Tumusuubiza essaala zaffe era tumwagaliza omulimu omulungi mu Luweero. Luka Kajere yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.